Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Teebakulamirawo kye kigambo kye nyinza okugamba olunaku olwaliro. Nkuwaniriza n'enkobaza okuba nga otwegasseeko abalabi ba Lugonvu's Show abali mu bitundu bya Uganda wano ne wali, abali mu mawanga ag'ebweru nyongera okubabuuzaako, abali mu Arab countries, abali mu Asian countries, abali mu mawanga aga Bulaaya, that's Europe, abali mu Latin America, mwebale nnyo, mwebalire ddala, n'abali ku lukalu lwa Africa wano mawanga agatali gamu namba buuzaako, okuli banywanyi bange abali South Africa, abali South Sudan, abali mu Ethiopia, waliwo abali e Misiri mbabuuzaako nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mulaba Lugonvu's Show. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Olwaliro tugenda kunyumya ffenna. Ngenda kwogera naawe yogere nange. Ebiseera ebisinga nzikiriza nti byeggamba si bye bituufu. Naye mu ebyo ebingi byeggambye ebikyamu by'owulira mulimu ekituufu kimu ky'oba otwala. Kikyentegeeza oyinza obutatwala bigambo byange byonna, era ebigambo byange byonna bye njogera si bibyo, naye muyinza okubaamu ekimu ekikyo ky'oba ojjamu kyokka. Njagala sooka kugamba kintu kimu. Ng'oyagala okukola by'okola bikwanguyire, ng'oyagala okutambuza obulamu otuuke gy'olaga, tobutambuliza ku bulamu bwa mulala. Tulina okusoomozebwa n'abantu abalowooza nti mu kutambula jjane zaffe tulina zitambula nabo, nga beerabidde nti naffe tulina jjane ezaffe ze tulina okutambula. Nkidamu, abantu balowooza nti mu kutambula eŋŋendo zaabwe, mu kwetikka emigugu gyabwe tulina kugyetikka nabo. Ebinywa by'enku byabwe bitwala okufumba emmere yaabwe balowooza nti tulina bitambula nabo, ne birabira nti naffe tulina okwetikka ebinywa byaffe eby'enku. Oli bw'akuyambangako n'akwetikkirako, muwe ng'akadde yeetikka ekikye. Kubanga naawe alaajana nti kati andekedde ekinywa ky'enku, asiguddwa akoze eki, naawe olina kuwasooka okwetikkirako ekinywa ky'enku. Bino mbirabye wangi. Tewali kimpa ssanyu ng'okulaba omuntu bwe tubadde tutambula olugendo olumu nga ngamba nti bwana Lugonvu, ate kaakati mbadde gamba nti kaŋŋendeko ebweru, nafunye opportunity eno n'eno. Kankubuulire ekintu kino muganda wange. Buli lw'olirinyanga eggere mu nteekateeka z'omuntu ezimutuusa ku buwanguzi, olw'okuba obadde okyamwetaaga, gy'ogenda okukoma okendeeza ku mikisa gye gikutuusa ku buwanguzi. Abantu tubalekera opportunities zaabwe, tuleme zirinnya mu ggere, kubanga naffe singa baalinnye eggere opportunities zaffe twandibadde we tuli, awe watono we tuli, we tukyayagala batukwatireko. Always tulekere abantu opportunities zaabwe, emikisa gyabwe tugibalekere. Bwe guba ng'omukisa guzze, tumulekere omukisa gwe. Kino bwe nkigamba kiringa ekyobusiru, ne bw'aba mukyala wange naŋŋamba nti nafunye omulimu ku American Embassy, ngenda kutandika kubeera New York, mugamba genda mukyala. Kubanga ne bwe naamugaana ogenda nga wakunkyawa ajja kunkyawa ng'ali wano. Embeera embi gye mukuumiddemu ejja mmuleetera okunkyawa. Kati mugamba genda. Nze ne bw'onaaba ng'otuuseyo embeera n'eba nga tekyakusobozesa kubeera nange, abaana bange bajja kubeera bulungi. Ekyo kikolwa bw'oyinza okulowooza nti wattima, naye yayagaliza. Tulabye abasajja bangi nga batta opportunities z'abakazi.
tojja kukola wano, tojja kufuna mulimu mu minisitule, tojja kufuna mulimu wano, kakati amako galeseewo. Naye singa onaafa abaana banaalyaki? Ne mu bulamu obw'ensi eno bwe bityo bwe biri. Nkuwadde ekigezo ekisinga okuba ekibi nti ne bw'aba mukyala wange gwe njagala okuzaama naŋŋa nti taata w'abaana nti wangi nafunye omulimu ku American Embassy oba nafunye omulimu mu gavumenti ya America, anything kasita kibanga kiri ku lwa bulungi obubwe mugamba genda. Mu bulamu bwange nnyumirwa nnyo okulaba nga buli muntu anneetoolodde ali bulungi. Mu bulamu bwange nnyumirwa nnyo okulaba nga buli muntu eyandiŋŋambye nti njagala y'ekikumi atuuka n'ambuuza nti oli bulungi oba nkuweeyo. Tulina obuzibu n'abantu abasinga obungi mu bulamu. Abantu baagala tulaba nga tuli wansi waabwe. Era kino nkigamba muganange nkigamba. Mu bulamu bw'ensi eno buli lw'olifunanga omukisa Mukama n'akusitula n'akuyisa kw'abadde akusinga mwewalenga. Abantu balina emitima emibi kubanga Eva baagala tulaba nga tuli wansi. Omuntu gw'obadde osaba obuyambi bw'otuuka nga tokyamusaba buyambi kimuluma. Omuntu gw'obadde oddukirako ng'omugamba njagala za nnyumba bw'otuuka akaseera nga tokyamusaba za nnyumba kimuluma. Naye oba lwaki? Oba kya butonde? Omuntu gw'obadde ng'akulinda akutwaleko ng'omugamba mukama wange tusimbula tondeka, bw'amanya nti waguze emmotoka eyo weevuga kimuluma. Be bantu be tulina. Buli bantu 10 ababadde bakusinga Mukama bw'akwanukula n'oyambuka n'oba ng'obenkana oba ng'onaatera obbenkana gye kikoma okubaluma. Ekyo badde okimanyi? Kubanga abantu buli kaseera baagala tulaba nga tuli under them. Buli kaseera baagala tulaba nga tuli bapakasi. Naye onaabeera mupakasi pakadde. N'oyo naye ayagala okulaba nga buli kaseera oli mupakasi yaliko omupakasi. Singa teyazuukuka nga gwe bw'otidde okuzuuka tewandibadde nawe oli. Nkugamba zuukuka olwaleero. Nkugamba olwaleero zuukuka. Bw'otaazuukuka olwaleero omukisa gugenda kuggwaawo. Ojja kwagala okutuuka okuzuuka nga tewakyali mukisa, naye nga neeyakusigula akulaga nti takyalina budde bwo. Tubirabyeko, abantu tubalabye, tulabye ensi. Abantu tubalabye ne tulaba ensi kyeki. Abantu baagala nnyo buli lwa Mande, buli lwakubiri ogendayo mukama wange, muganda wange, bosi wange nga ndi bubi bangoba mu nnyumba naye nammwe n'asooka akulangiramu awo bye baagala okuwulira. Ebyo by'olowooza nti omukooya byayagala. Abantu nga bwe mulaba nti Omungereza teyasanyuka nga Uganda efuna obwetwaze, n'abantu abatusinga bwe tubeera nga tuli wansi waabwe tebaagala tulaba nga tufuna obwetwaze. Ekyo badde okimanyi? Bungereza teyasanyukako nga Uganda efuna obwetwaze. Era n'abantu bwe batyo bwe babeera. Era kyefaananyirizaako n'abasajja abamu tebaagala bakazi baabwe kukola kubanga balaba nti bagenda kufuna obwetwaze. Ayagala nga buli kimu akisaba ggwe naye paka ddi bw'onaafa. Nze nnyina mukwano gwange yaŋŋamba mwami Lugonvu nti ekituufu mpulira njagala nange neetongole nkole ku byange kubanga emyaka gigenda. Nve mu lunyiriri lw'okubeera employee nfuuke employer. Oba nfuuke boosi wange ne bwe nga sirina be nkozesa neekozesa. Naye kati ntidde okusiibula. Boosi wange we musiibulira agenda kunjogerera kubanga buli amusiibula atuuza meeting n'amuvuma. Ekimutiisizza kubanga bonna baalabye nga bagenda buli amusiibula atuuza meeting n'amuvuma nga bw'ali omusiru. Namubuuza ekintu kimu nti oyo boosi waavuma abagenzi yewe yatandikira?
Naŋŋamba nedda. Mugamba yes. Ne mubuuza nti obadde okimanyi nti naye baamuvuma? Naŋŋamba simanyi. Ne mugamba naye baamuvuma kati abeesasuza. Naye ggwe ate bw'ofuna ng'abakozi tobavumanga nga bagenda. Baagalizenga buwanguzi kubanga tomanyi nkyayo. Tulabye abantu bangi ng'eyali omukozi we yamujuna. Tulabye abantu bangi ng'eyali omukozi we yamujuna ng'ensi ekyuse. Yaŋŋamba ate kati buli agenda lutalo lubeera lw'amaanyi nnyo. Okimanyi nti amakampuni agasinga zi banka ezo yali wa banka zi banka ezo nabiki tebaagala abakozi bagendako kwetongola. Ensi etwagala tuli ba slave. Era bagenda kwogerera bingi, bagenda kugamba nga bw'otabala, bagenda kugamba nga bw'otategeera, naye goba ekirooto kyo. It's better you take a risk. Tebiwooma era tebabyagala. Naddala abakozesa tebabyagala. Naye bw'otazuukuka lwaleero bajja kukuzuukusa. Kati ali somewhere akola emirimu gye bulungi nnyo yeekozesa n'ebyobulimi mwali. Naye era naye olwavayo baakuba oli okujula okumutta. Bakuba ku mutwe, miitingi ne zituula, oyo musiru, oyo talina magezi, akusigula takugula, akusigula takugula, yes. Naye naawe baakusigula. Bikaawa naye ge mazima era temubyagala. Naye ge mazima. Bw'oteegoba ng'akadde k'akatuufu katuuse bajja kukugoba. Abaatya okubavuma ne batya okwegoba baabagoba bugobi. Naye tewali kyabulabe nga kugoba, muganda wange. Buli lw'olibeera nga kebere gavumenti n'olaba nga batandise okunyeenya, it's better you resign. Tolinanga kugoba kisiraani. Ate tewali kiruma kiringa bwe watali kiruma musajja oba mukazi ng'abadde ateekateeka okukukyawa. N'omulaga nti omwesoose. Naliko manyi tukoze n'ebivubuka ebiri fane ebiri stubborn. Kyatuuka mu meeting late ne boogera bye boogedde. Waba kigamba ki? Ne kiga nti ekyo tekirina buzibu. Bwebanga meeting bwesazeewo nja kgenda nakyo kirungi nnyo ekyo. Naye nga kibaali bamugamba kyali kibi. Nga yali kwali kumusalako musaala nga tusazeewo tukusazeeko biki kiraga awo kirungi nnyo ekyo tekirina buzibu. Omukulu ne kimuluma naga nti tukuwadde suspe ya mwezi mulamba. Naga nti anida mbadde ndeesa resignation letter. Omusajja yanyiiga. Yali musajja mudokolo yanyiiga. Kubanga amukubye akavulu. Buli lw'olirabanga ng'ogenda kugobwa weegobe. Kituzzaayo nti buli mulimo gw'ofuna olwaliro oguyina naye teekateeka enkyayo nga weekozesa. Tewali mulimo gwa lubeerera. Olaba ne ba pulezidenti babeera ba biseera naye ate gwakozesebwa obukozesebwa. Tuzuukuke. Ebigambo bijja kwogerwa naye gwomanyi ky'oteekateeka. Tokkirizanga kutegeerera. Bw'okkiriza okutegeerera olwaleero bajja kutegeerera mirembe na nnaku. Byebyo by'owulira n'olwaza omwana nga balina kutegeerera nti kati mujjanjabire mu ddwaliro bweritize sente ze basobola okuwa. Byebyo by'owulira n'oteekateeka embaga nga be balina okutegeerera naye flopping kakati abakulu banampayo ku ssente, awo manya nti ogenze.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Oyina okutuuka akaseera n'ova mu bwa employee n'osigala nga wadde mu kampuni eyo mw'oli naye ng'oli service provider, oli mu buweereza. Kitegeeza nti omuntu yenna ayimiridde ku buweereza alina okuba n'ebyo bye yeekozesa. Ensi bagyogeredde, gundi eyo gw'olaba teyabala. Maani abantu balwaki tebabala? Oba mafandali oba ki? Gw'omanyi kyobala ne Katonda wo. Gwe bwokeranga ku makya omutima ne gugamba nti kola kino gobereranga omutima gwo. Era nze ngamba abantu bangi nti tewali muntu alina kuwa magezi. Gwe kyowulira gwe nga gwe n'omutima gwo tewali awulira mutima gwo kye gugamba. Kyoba okola kubanga kyokola kiyamba gwe. Kyowulira nti kino kiyamba gwe. Kakati ova ku kino ogenda kutomera kyogamba nedda bijja kwogerwa naye onoonya nkyayo ey'obuwanguzi. Ensi eno mwe tuli tusejjane. Era nze nkigamba nnyo abaana bange nti olunaku lw'odukanoga nti mwami Lugonvu mbadde ngamba nti ngende nkole kano, nkubuuza bubuuza weetegese nti kubanga enkya nja kwetaaga. Enkya nja kwetaaga mu eyo field gy'onaaba ogenzeemu nga neetaaga obuyambi bwo. Naye bwe naakwekuumirako wano wenna ogenda tunuulira nze nga nnoonya abanyamba tewali. Kitegeeza ki? Tuve mu kwerumaaluma n'okwerangira. Buli omu akaseera katuuka nga yeetaaga munne. Ate tukkirize nti abantu bakula. Wangi, tukkirize nti abantu bakula. Ne bava mu kubanga bawanirirwa ne batuuka akaseera nga balina okuwanirira abalala. Bw'olemera mu kuwanirirwa nga buli kaseera balina kuwanirira, ogenda ddi okuyambako abalala okusobola okubawanirira? Kanda wange, ensi singa teyali yabakitwegguluba, ensi singa teyali yabakitwegguluba singa tuli wala. Naye ensi bwetyo bwetambula. Abantu baagala tuwulira nga tuli baddu baabwe. Abantu baagala tulaba nga tulomba. Abantu baagala tuwulira buli kaseera nga tusabiriza. Gwe wasabiriza bw'awulira nti osobola okwebeezaawo, olwo ogwo gufuuka musango. Ekimu ku bibatiisa nti ogenda kufuuka example eri banne abakyalomba gy'ali nti guni nga yakisobola. Ffenna kye tukolerera kiri eki, kusobola kubanga tweyimirizaawo, okubanga tetudipendinga ku balala, tutuuke nga ffe kennyini twedipendingako nga ffe. Ate ekyo abantu kye bataagala. Anti omwavu afugika, alomba afugika. Era njagala kugamba ekintu kimu, okuggyako nga kampuni ya muntu omutegeevu, kizibu nnyo okgenda ne benzi n'osaba omulimu ne bagukuwa. Ekyo badde okimanyi? Kizibu nnyo. Anti ogenda kuba tofugika. Naye neweerabira nti ate omugagga ye mulungi okukola naye tagenda kukusanya ku pressure bintu abitegeera. Mugana nange zuukuka. Ensi bwetyo bwekwagala naye naawe bwe weeyagala. Bwe batyo bwe bakwagala naye naawe bwe weeyagala. Tuyise mu bingi. Mu buli mulimu gwe tukola tuguwenga ekiseera. Mu buli mulimu gwe tukola tuguwenga ekiseera. Wano bwe tuba nga tuga nti abasajja baludde mu gavumenti, musajja kuva buto muwulira ali mu kifo kyekimu, kuva bwaki ali mu kifo kyekimu,
kitegeeza nti naawe olina okutambula ogende ove mu level y'okubeera employee ofuuke employer owe n'abalala omukisa okukola w'obadde okola. Naye bino batono ababyagala obbiwulira. Ne bw'oba ng'omukozi ng'otandisewo akakampuni oba osiika chips oba okola ki, ne bw'oba ng'obadde omwagala otya n'aggamba nti ntambudde mumuleke kubanga enkya ogenda kumwetaaga. Tulabye abantu bangi nga tutula ku tebo y'emu naye nga baatuli wansi, Mukama n'amukwatako obulamu ne bukyuka, ate nga gwe weetaaga n'omusanga mu woofiisi eyali omukozi wo. Bw'oba wamuyisa bulungi agenda kukwanguyiza embeera, bw'oba wamukuba n'omwogerera n'omulangira ogenda musanga mu woofiisi gye weetaaga obuyambi, anaakutwala atya? Lwaki tetulowooza ku nkya yaffe? Tunaakoma ddi okweyagaliza ne tutaagaliza balala? Tebabyagala biwulira naye ge mazima. Mwagalize atuuke ku buwanguzi, akaseera kagenda kutuuka ng'omwetaaga. Bw'onaatuuka mu ofiisi nga yalimu, nga wamuba n'omwogerera n'omulangira, naye ensi emukutuusizaako, yalina okukolako nno. Naye ekizibu mu byonna kwagala bitiibwa na kusinzibwa. Kwagala bitiibwa na kusinzibwa. Abadde akuliisa bw'anaamanya nti otandise okweriisa tekimusanyusa. Abadde akuliisa bw'anaamanya nti otandise okweriisa ebitundu 9 ku buli 10 tebabeera basanyufu. Gw'obadde osaba 10 bw'anaamanya nti kati osobola okufuna 10 olulwo tekigenda mumusanyusa. Bw'obadde wansi nga bakuli waggulu, bwe banaakulaba ng'obatuuse kigenda banyiiza. Bw'obadde otambula nabo nga babakubira endulu ne bakwanjula, bw'onaddamu okutambula nabo nga nawe bakubira endulu kigenda banyiiza. Bibiri mu bayimbi yabadde abagaa nti banaye kambawe n'omuyimbi wange ono atuyimbiremukko. Bw'anaagenda ku stage nga ye munene, ye nga bw'akitwala kubanga ye boosi, agenda okulaba ng'ate bakubira omuyimbi gw'ayita omuto emizira. Bw'ataba na mutima guli omuzadde, omutima ogwa Katonda, kigenda muluma. Olwolwo olugenda kufuuka lutalo. Ajja tandikuga nti gw'otuuse okugwa, abo bakubira endulu bakulimba nga gwe bazikubidde tugamba nti bakulimba. Lwe bazikubidde omwana gw'oyimba naye lwe ziri ez'obukuusa, gwe emyaka 10 gye bakubidde endulu nga tezibadde za bukuusa. Tukkirize nti buli muntu alina ebiro bye, ate mu buli biro by'omuntu alina abaakwatako. Naye anakwatako anaakuyamba singa mu kaseera Mukama we yamuweera ebiro bye ate wamukuba bubi nnyo. Ezo enduulu za bulimba, abo bakulimba omanyi bagenda ne babakubira enduulu ne balowooza zakinga za bukuusa. Ye era tukkiriza nti obuzibu bwava mu nduulu za bukuusa, naye gwe ebbanga lye bazikubidde nga tobadde ng'oziyitako ez'obukuusa. Naye batandise okukuba eza mutabani wo nga zisinga ezizo lwe zifuuse ez'obukuusa. Lwe batandise okukuba eza muwala wo nga zisinga ezo lwe zifuuse ez'obukuusa. Nga bw'owangalidde mu nduulu z'obukuusa emyaka 10 n'omwana musabira aziwangaliremu emyaka 10. Ebyo biri mu bayimbi. Twalaba ebibiina by'abayimbi nga nannyini kibiina ayinamu omwana nga bw'alinnya ku stage ensi esirika. Tolowooza nti kibasanyusa, munnaye kiri mu butonde. Kiri mu butonde, atuuka n'anyiiga n'atandika okulaba ng'omulabe neerabira nti ate kati gwaliisa ekibiina. Awo we watandikidde ensonga. Obwedda buli omu yeebuuza nti omulamwa nagujje ku ki? Ku bayimbi. N'okkakkana ku mwana olw'okuba gwe wamuleeta mu kuyimba, nagga nti ke kaseera neetongole, ke kaseera mbeereko nze kankuba omuziki, n'ozimba.
toyagala yeetengerere, oyagala Eva abeere wansi wo, naye naawe olina ekibiina mu watandikira. Bwe wali ovaayo nga tebakwogerera, naye ate ekituluma nti gwe bwe wali ovaayo baakusiibula. Bagagenda bwe tutyo. Era nze neebaza nnyo muganda wange Eddie Kenzo, webale nnyo webalire ddala. Waliwo interview gye baali bajogenaga nti oyo omwana akuze. Owulira akantu ako? Naye abalala agende ensaana agiraba, omanyi babawaga nnyo n'otanywerera mu kibiina. Gwe kyolimu kye wasookeramu. Tukubaliriza Diamond z'ensembo gye watandikira. Wakatambula ebibiina nga 3 mu wava n'okola ekikyo, naye avaako mu kibiina kyo ye mubi. Era agenda gwe nga tewagwa. Gwe nga tewagwa. Nga bwe wasiba omutima n'osiibula ebibiina bya banno, ng'owulira okuze, naye muleke akuze. Akubyeyo akayimba kamu kati alowooza w'amaanyi. Akubyeyo akayimba kamu alowooza kakati afuuse munene. Ekikuluma nduulu za mutabani wo, ekikuluma nduulu za muwala wo, ze bakubira nga bazikubira ye. Omwana muleke. Akaseera kagenda kutuuka nga bamuyise mu America ng'agamba kangende ne kojja wange, kangende ne taata wange, kangende ne baaba wange, kangende ne muganda wange, kubanga akutwala nga brother, akutwala nga sister. Wamubeererawo ng'akyakula, naye kati yaliko ng'olina kumweripako. Bwe wakwatanga ebivulu noga nti leero sijja kgenda naye kangende ne gundi, tewambuuziza ku makya kangende ne gundi, kati akwata ebibi ekikuluma. Nze kyova olaba njagala omuyimbi gundi amanye emyaka gy'amaze mu kibiina ekyo, tavaamu tawunjawunja, tagenda na mbuyaga, ye ali awo w'omusanga si malaaya mu bibiina, ali mu kibiina ekyo kimweye, naye ali atya. Gwe nga tewasigala mu kye walimu gye mwakubiranga giteeze ez'enkuba 2, noga nti ke kaseera nkyuse, tweggyemu emitima emibi egikyawa okulaba abalala nga bakyusizza obulamu. Kubanga oyo gw'okyawa okulaba ng'akyusizza obulamu yagenda okukwatako enkya, ogenda kumwetaaga. Naye lwaki buli kaseera obeera mu eyo embeera ey'okwagala okusinzibwa? Akusiibudde n'omukuba, kyova olaba kuddukako buddusi, ogenda okuwulira nti kati ayimba yekka. Kubanga bakimanyi bwe bakusiibula obakuba. Buli akusiibula n'omukkakanako n'otuuza meeting, mbeera mugenda bugerere nti musooke mutule wano, oyo gw'olaba talina magezi, omanyi babawaga nnyo. Ate tokoma ku ekyo n'obakookera n'obubbi. Gw'okyaye ng'omugoba mu kibiina n'osooka omupaatiika kaagagamba okkoyi, yabba sente z'ekivulu ky'egiini, bamuwa sente mu kubuukinga risiti yagireeta. Ogwo muzeegwo. Agenza obugenzi n'atakusiibula n'afuuka obuzibu. Akusiibudde n'omukuba. Singa tunakkiriza nti buli kitukola ziringa akademe, ensi ejja twanguyira. Kati alowooza yakubyeyo akayimba akamu, alowooza yafuuse wa nsonga, yeerabidde nti nze muzimbi, naawe waliwo eyakuzimba. Okitegeera? Naawe waliwo eyakuzimba, abaana baleke. N'osiba emitaafu, n'ozimba, n'okyawa abakuzeemu, n'okyawa obadde obatambuliza mu kikosta, bw'olaba aguzeyo akamotoka, ate oyo yanguyirwa okumugoba. Bw'akwesooka n'adduka, olwo n'afuuka omuzibu. Tunaakomya ddi empiiga? Tunaakomya ddi obukyayi? Tunaakomya ddi obutaagaliza? Oyo gw'okutogera olwali tulina maanyi gasinga ga Katonda. Mukama yasalawo enkya y'abantu. Kati olwakubyeyo akayimba kamu alowooza agenda kubeerako, tumulinde agenda ggwa. N'obeera ng'osabirira omwana waagwe muwalawo. Agenda ggwa. Wano wabadde afunira emikisa egyagenza agenda ggwa. Fine, ajja ggwa nga Mukama yasazeewo. Kituzaayo. Abantu baagala tulaba
nga tuli wansi waabwe. Ge mazima agakaawa. Abantu baagala tulaba nga tulomba. Ge mazima agakaawa. Abantu baagala tulaba nga eva tubeegayirira. Olinayo ak'okulya anti munnange bangoba mu nnyumba kankubulire. Obadde okimanyi nti omuntu akusuza? Owa, obadde okimanyi nti omuntu akusuza bw'amanya nti wazimbye eryaniriro nnyo? Ffe tulabye ensi. Obadde okimanyi nti omuntu akutwalako era nga atula mabega no wagendawo senga wange, awano wagendawo baana, bw'amanya nti waguze eryaniriro. Kiri mu butonde. Obadde okimanyi nti omuntu akukozesa bw'amanya nti wakoze kampuni eyanyiiga. Kiri mu butonde. Naye wadde banyiiga olina obikola, ate kaakati agenda kunyiiga, muleke anyiige atugubale. Mukama yasalawo enkyayo. Abadde akukwatira ebivulu bw'amanya nti kati weekwatira ebivulu bakubira essimu tebakyayita mu ye, anyiiga. Kiri mu butonde. Ng'oyagala okulaba obuzibu, yambala essuuti esinga eya mukama. Bajja kubbisiza kampuni. Nze gambye mbalaba n'abeera baaka stage yalinda gye. Singa alabira ku muganda we kye baakola. Mubi munne. Obono ye muto oba oli ye muto. Akaseera kaatuuka ng'alina abaana mu kibiina. Naye nga bw'abajja ku stage alina okukola ki? Okusembayo kubanga ye munene. Nga bwe bajja ku stage enduulu esaanikira. Bwe bamalanga okuyimba ne batambula abawagizi ne bagenda. Kye yakola mu kifo ky'okukkiriza nti kati abantu akasente kaali akalya lw'abaana abo, yalemesa abaana abo n'abagoba n'aboogerera nti balyanga sente z'ebivulu bakola ki? Ne bagenda. Yalema okukkiriza nti abaana abo bafuuse banene. Ne kibeera nga kimunyigiriza kubanga buli kaseera ayagala enduulu zibeere zize. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola, oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo, ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Nkusekeredde. Abantu buli lw'olaba ng'omuntu akubadde wansi ng'akula mu kifo ky'okumuwala na mwagale kubanga yagenda okutaasa enkya. Buli lw'olaba omuntu akubadde wansi ng'olaba alina ennenya gy'alinnya, mufuule mukwano gwo kubanga emisinde gy'agenda okuyitako mingi, naye ekibuuzo nti bw'atuuka waggulu omuyisizza otya, anaasigala akujjukira. Oba okukola kwe wakukubanga ng'ojula kumusaanyaawo, naye n'olemererwa kubanga Mukama yagerekera, Mukama yasalawo. N'olwekyo tufune okwagala, tufune okwagaliza, twejjemu obujja, twejjemu obukyayi, twejjemu effutwa, ensi ejja twanguyira. Gw'olemesa olwaliro, gw'oyogerera olwaliro, enkya yagenda okukuyamba, enkya yagenda okukujuna, enkya gwe weetaaga. Akaseera kagenda kutuuka naggamye ng'ogenda mu woofiisi y'abasajja ng'omuntu eyava ku mulimo gwo, omuntu eyava mu kampuni yo, omuntu eyava mu kibiina kyo baggamba nti kati y'oyo gw'olina okukwatagana naye ajja kukuyisa bulungi singa wamuyisa bulungi. Saawa wokka ng'ali mu woofiisi yo oba mu kampuni yo oba mu kibiina kyo oba mu organization yo, naye ni mu kaseera ka transition embeera gye wamuyisaamu gy'ajja okukuyisaamu.
twala ekyokulabirako abantu bangi abali bakusinga naye kati obasinga. Abaakuyisa obubi obayisa bubi, abaakuyisa obubi wabeesonyiwa, ne bakusaba obuyambi ogamba nti temujjukira kye mwankola. Naawe bangi abakuli wansi bagenda kukuyitako. Bonna abayisa obubi bajja kutreatinga the same. Tulowooze ku nkya yaffe, tweggyemu emitima egy'obutaagaliza. Naye naawe kikwate. Abantu tebaagala kulaba ng'okula, baagala kulaba buli kaseera ng'oli wansi waabwe. Abantu beekengere, beegendereze. Bangi baseka kungulu naye nga munda emitima gyakko. Akamwenyumwenyu k'abantu kabi. Mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu mubi nga muntu yeesisaasisa. Kubanga akutimba ekifaananyi ekirala guba musota. Akuyita omusota ye musota. Kubanga ensi agitimba ekifaananyi ekirala ng'ate ali kirala. Abantu abeesisaasisa babi. Buli kaseera ng'alina akamwenyumwenyu. Oyo munnange tanyiiga, omutima gunyiiga. Ofunda n'ono gw'osanga nga munyiivu n'omanya bw'olina omuhandolinga. Okusinga akulaga nti musanyufu gy'oli naye ng'akutunuulira nga geege. Baabulabe, mubeere bulungi. Eyo y'ebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.